olulala tajja genda tulina akalulu tajja genda tulina obululu kino kyekiseera kyetulina okulwana kino kyekiseera kyetulina okulwana serero maaso tuwona amagombe Excellency twanirizenye panali 5 years Mzee oye Hello, retired Christopher Wamanya, who I am RO 1790, Colonel retired Christopher Wamanya. Bamanya. Yes, sir, Wamanya. Where do you stay? I stay in, I'm the current chairman of NRA Veteran League here. Mzee John Muwaire Kalongero, Lance Corporal, kama wangenda ingira kirana mukuu. Bamanya go. John Muwaire Lance Corporal John Muwaire Kalongero. Na ingira kirana mukuu. Enyiria masulita Musikoi ngagaba ndikibwa kamanda kutesa mukabange John Kipara betwali ngobwe twali fenna nzomu kubakubibe mukalabi nga tututesa ko tugenza kuyamba naffe emukalabi okayamba nga Musikoi ne batukuba ne mukama wange twali naye sali musale Lilako. Sikoi agenda ka. Ekikunyu Sikoi agenda bukalabi. Ngeze kuya Chelsea veteran senior veteran mukama wange Osibuka wa. sibuka apeka semuto Wona. Kadunda. Era mukama wange wali ojja obulwangirire obutalo okutandika mu kinaana nga Dani Galwiji ye yali campaigning manager wo wali olangirira nga mugenza kalonkalwa akasembayo wakwata kutebeka kako n'ogamba akantu bagenda katwala naye n'ono muwandiise n'okuwandika ng'olina exercise book era operation eyakuba emmotoka ey'emwanyi sewo naliko bulungi ne kabandwa era watuwambandika mu kinaana watuwandikira tandika okugenda mu field mu 81 era wako omudaali neyanziza neyanzeege last year 2024 byonna bye nakola mbirina wano era babimpa wano era netulwana nakola nnyo wafuna kasenteko sinafuna mukama wange era olina omukulu gwewalagira ankubire appointment zijondabe omukulu oyo tampitanga n'okutuusa kati omukulu oyo yalabika ye Susan Kasinje omukyalo oyo kamisona ku polisi Kasinje oyo yabwawa last year kale naweso eye mbadensaba afande enamba eyange weweere nze kenyini kubanga afande kowampandika mu magye teri mulalaani batusindika eri eyange kandikwe 0772 kale kanyiwandike neokuka atusindika bulindi yagikuba ajeyo n'omulala afatanya ukodayo 772 3261 wali nga bangoba banya okutayingira n'esimu yange ebajinzibako n'ojinzibako naye nga nkuweerera mutani wange eri active kati kubanye ne bagipye nga nkundi wali babasinga bagaana okuyingira eri 774 nyonyo okumanya nti olina obuzima ojjukira abalwaniko nze bankanya mwanduka nsinga Florence nsinzire mulago Karerwe moperayiza timu nosiripu ndi chairperson omwana w'abalwana abasatu era tukaddewo brigade ya Kanyankore nereti munubi batayoga Kagonyera kapiteni
nere Kapteni George William Babira abebuwezu muzeeyi bwe watuuka buwezu ebarakiseye watulainingira mwabarwani bo yali kusya naalindira emyaka 14 nza yaliinyanga ensozi ng'ambatwalira n'obufera kyokka ndikwana w'abarwana abasatu ndina mwandu wano n'abaana bange balinsinyako muzeeyi nibanyeta Kansiime Florence ndi nyamwandu w'abaana 6 nibyo mwana nyondo mwana wa Red Brigadier nze chairman w'abaveteran Makinge Ssaabagabo. Amanya Sergeant Robert Sempijja. Wayingira ddi mu magye? Nayingira 82 wa UFM. UFM, okay. Bwe nava mu UFM nali tawanyise nenyingirira ekyabakuza mu 3rd Battalion nze nabeeranga ne Second Lieutenant Yusuf Kabengi nze nabeeranga ku Unimo. Okay. Nze nnoonya emmere. Ew'omugenzi Joseph Kawesi ekyabakuza. Kale genda otuule. Ennyota Abassaabagabo Makinge baagala obujjanjabi baagala n'entambwe bwe tubeera tufunye obuzibu oba essanyu balina ennyota okubulaba. Ngenda kukwatagana bagombe bakatika kalitunsi bwe katwenoonekane n'oteekakwane nkagenda tebalinga mukazi atatalege nayagala omuzimu nagati azadde omwana kwanajjajja owa Ssaabagabo Makinge ajja mu kyotala naye bakopekyali bakwetaaga balina ennyota mpitirivu. Amannya Solomon Mwesige ndi wano ku mukolo ogw'abakulembeze okutegeera ekigenda mu maaso naddala enteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana. Nabadde mpuliriza abakulembeze ab'enjawulo era nenkizuula nti churches zibadde bweru mu ngeri information tetuuse bulungi. Abakulembeze bakwataganye n'abakulembeze bannaabwe ne bagenda mu LOC systems n'awalala, naye amakanisa zenja kubulira mazima sinaba kulaba mukulembeze oba agamba nti asaba audience twogere oba asomese. Era obwedda mpulira n'ensimbi eza COVID nti gye ziri mu mabanka tetukiwulirangako. So ndowooza waliwo gaapu nnene. Tetujja kugamba nti ffe nga makanisa tetwagala bantu okukulaakulana. Tusabira obwavu ne tuyamba, era ojja kusanga abasumba abeera n'abantu basomesa. Nze nina abaana bempadde scholarships bayitirivu, kati lwaki abazadde baabwe tebafuna opportunities zino? Naye information, flow of information okuva mu bakulembeze abagimanyi okugituusa muffe, kuba naffe tukulembera abantu, naffe tukunga abantu abawera, kati tebatugamba. We are not involved. Era bw'otuuka wano, how many pastors are involved? Batono. Naye abakulembeze politically bayitirivu, naye ab'amadiini batono. So tujja kusaba information eflowinge. Ekintu ekikulu, the important thing is to be organized. ekisinga obukulu kwe kubeera nga tweteeseteese bulungi, Because you cannot handle people individually. kubanga tekisobola kukwata ku nsonga za buli muntu kinnoomu. If we handle people according to their structures, it will be easy. Senga tusobola okukwata ku nsonga z'abantu mu bibinja byabwe, It will be easier. kyanditubadde kitwanguyira. The leadership in the parish Obukulembeze ku miruka now know all the homes in the parish. kati bamanyi buli maka agali mu buli muluka.
Now that we have brought programs in the parish, naddala nakati nga tulese programs ku miruka. there's a reason why we should not know how many people, how many homesteads have received support and how many are remaining. Era tewandibadde ensonga lwaki omukulembeze yandibadde tamanya abantu bameka oba amaka ameka agasobodde okufuna mu luka gwe era n'amaka ameka agatannaba kufuna. Ekimasuuliita, eriyo amagombolola ago ge muwulira taata amenya. So why should this be a problem? N'olwekyo bubulina kuba buzibu bwa ngeri kyo To know. okusobola okumanya abantu bammwe. And then you can know how to advise the government. Era mwe ng'abakulembeze kyandibadde kibasoboloza okusobola n'okuwabula gavumenti. Like for instance, Ng'ekyokulabirako they have been saying that the people in the towns are many. bajja bagamba nti abantu mu bibuga bangi nnyo. Like the chairman was saying in his speech, Nga ssentebe wammwe bw'ayogedde mu kwogera kwe that 100 million is not enough. nti obukadde 10 tebumala. And then we say, okay, Kati ffe ne tulyoka tugamba nti kale let the 100 first get. nti kale abo 10 abasookako kabasooke bafune. Which means 500 in 5 years. Kiba kitegeeza nti mu myaka 5 abantu nga 5 baba bafuna. Then in the second and third year, the ones who got first will return the money. Then kati mu mwaka ng'ogwokusatu abasooka okufuna baba bakomezaawo. And they will return in the third year, the fourth year, and the fifth year. Baba bakomezaawo mu mwaka ogwokusatu, ogwokuna n'ogwokutaano. So by the end of 5 years, Oluvannyuma lw'emyaka 5 800 abantu nga 800 in the parish. mu muluka ogwo. Then we can look at adding more. Ate nga naffe bwe tulaba engeri gye twongerako. So therefore, let's really use these structures. N'olw'ensonga eyo bannange mbasaba tukwasaganye bulungi enteekateeka eno mu structure zino. And advise everybody to, like, to instead of trying to have parrots. Era tugezeeko n'okuwabula abantu baffe okulaba nga ffenna tutambulira wamu si kubeera amaanyi gaffe ne tugaawuzaamu. Like for instance, we are thinking of the 100 million. Ng'ekyokulabirako tulowooza nti miliyoni ezo 10 We can add another amount for the leaders. tusobola okugattako sente endala nga zo z'abakulembeze. So you bakulembeze, Nti mmwe ng'abakulembeze abastructures don't compete with the people, give them, this is yours now. mwe temuvuganya nabajja abantu bammwe bwe zino zijja kubaza mmwe. So that we know, everybody knows where to go. Kaakati buli muntu kimwanguyira okumanya waawo okulaga. Now, but all this starts with analysis. Naye bino byonna bitandika na kugezaako kutunuulira ebintu bino. Okukebera. Kyekyo taata. Like doctors. Leaders must be like doctors. Abakulembeze mulina kubeera nga basawo. You look at your patients, Otunuulira abalwadde bo. the people you lead. Be bantu bo b'okulembera. Then you say, what are these people suffering from? Kaakati gwe n'olyokka otandika okwebuuza abantu bange bano kiki ekibaluma. And that's why leaders who don't know diagnosis, they go here, go there, they will never get a solution. Yensonga lwaki abakulembeze abatamanyi biruma bantu baabwe balemererwa n'okuzuula engeri gye bayinza okujjanjabwamu. N'olaba batabaala eno batabaala eno. So that's why the other day when I was nominated, I mentioned Yensonga lwaki luli bwe natongozebwanga akutte fulaaga I mentioned six words. nagezaako okunnyonnyola ebigambo 6. I said, number 1, Nagamba nti ekisooka peace gy'emirembe. in the country.
emirembe mu ggwanga. Meaning no war, Ekyo nga kitegeeza tewali kulwana, tewali ntalo, but also no crime or ate law. nga n'ekyokubiri tewali bumenyi bw'amateeka. This is number one. Ekyo ekisookera ddala ekyo. If you have that, then other things can follow. Kasita obeera n'ekyo eky'emirembe ebira byonna bigoberera. Now the second one is Ensonga ey'okubiri oba ekigambo ekyokubiri the development. nkulaakulana. Mara. Muleke kuwubisibwa na kuguumaala. Even if you are not, even if nobody misleading you, but people did not understand. No. Ne bw'oba nga tewali abaguumaaza naye oluusi wabeerawo n'obutamanya. Because in the 1960s, Kuba naika nahinda mumata mutungu nukurangila nasutunga katizungu zimitungi on our farm we collect let's support development, tugezeko okuwagira enkulaakulana but do not forget wealth. naye temwerabira nti tuteekwa okubeera abagagga. And everybody, and Bugaga is this type of Bugaga agriculture, Obugagga busobola okubeera obuyita mu kulima n'okulunda, commercial. okulima n'okulunda ebireeta ssente. It can be ebyemikono, skills like your chairman was saying. Aha bisobola okubeera ebyemikono nga kyamani bwe yabadde agamba. Let's see the Bugaga of ebyemikono, the skilling hubs. Aha kakati mbadde njagala babala Come from. emirimu gyo givaawa. Some people think government jobs are the job. Abantu balowooza nti emirimu gya gavumenti gy'emirimu gyokka. These are very few. Ekyo bitono nnyo Let's see the Amukama. nzi bye tubeeramu. The issue of the jobs comes up. Ekigambo ky'ebyemirimu kirina okujja. Abana, young people need jobs. Abavubuka abaffe beetaaga emirimu. You need to tell them that jobs come from wealth. Balina okukimanya nti emirimu giva mu bugagga. It is wealth which creates jobs. Obugagga bwe buleeta emirimu. Without wealth, you cannot have jobs. Bw'oba tewali bugagga n'emirimu tewajja kuba. So you can now see the jobs in the factories now. Kati tusobodde n'okulaba emirimu egireeteddwa amakolero. Let's see the factories. Kati bongere batulage ku makolero tusobole okulaba emirimu. The jobs, number one, Emirimu kiri kimu commercial agriculture. naye nga ate n'ebyobulimi n'obulunzi ebivaamu ssente. Let's create more of those enterprises Tugezeeko nnyo okulaba nga tutondawo ebintu eby'enjawulo ebyo in our area. mu bitundu byaffe. Amaka, how many homes are engaged in commercial agriculture? Tugezeeko n'okulaba amaka meka mu bitundu byaffe agali mu byobulimi n'obulunzi ebivaamu ssente. Now, so that is the fourth one. Kaakati ekyo kye kigambo ekyokuna. The fifth one Ekigambo ekyokutaano is obuweereza, kyekyo obuweereza. services, Obuweereza medical, omuli ebyobulamu, education, ebyenjigiriza, hospitality, ebyaziwoteeri, transport. ebyentambula. When he carries you, Owa bodaboda oyo bwakuvuga he has not given you egg to eat, aba takuwadde eggi lyakulya, but he has helped you to move from A to B. naye lwekyo You, the NRM, mu abantu bange ab'NRM, anybody near you, omuntu yenna ng'akusemberedde you must say please the 5 words now. mugezeeko nnyo okulaba nga mutambuza ebigambo bino ebitaano: Peace, emirembe, development, enkulaakulana, wealth, obugagga, jobs and where the jobs come from, emirimu nawa emirimu gye giva, and then services. n'ekyobuweereza. Now, some of the services are given by the government, Obuweereza obumu bukolebwa gavumenti. like security is a service, Gamba nga obukuumaddembe obwo nabwo buweereza. police service is a service,
abamannaffe abasirikale abapoliisi nabo buweereza anti-crime, abo abalwanyisa effujjo medical, ebyobulamu education. ebyamasomero. But if you handle number 3, naye bw'obanga kiri ekyokusatu kye nabagambye okikutte bulungi the wealth, ekyobugagga, you have wealth, ojja kuba olina obugagga but you can also do your own development. naye ate osobola naawe kennyini okweteerawo okwenkulaakulana. Like that man Matongo you saw, kati ng'oyo omwami gwe mulabye Matongo he has got solar power on his house. yateeka amasannyalaze g'enjuba ku nnyumba ye, Even when the government refuses not to go there, but since he has the income, nenkubadde nga gavumenti enatwalayo masannyalaze naye olwokuba nti alina ekiyingiza sente, alina sente ze, so he's able to handle some of the development himself. yasobola okweteerawo enkulaakulana ye kennyini ku bubwe. Water harvesting, Okulembeka amazzi on the ag'enkuba ku mabaati. so he's got wealth, Alina obugagga, he can handle some of the development, asobola okuteekawo enkulaakulana, but he can also handle some of the services. ate ng'asobola n'okuteekawo obuweereza. He can take the child to private school, Asobola okutwala abaana ku ssomero the private. ag'obwannannyini. The issue of the markets. Ekigambo ky'obutale, Who will buy our products? bwe tunaabikola ani agenda obbigula? This one we shall talk more as we continue in the campaign which is coming. Kino njagala bakakasa tujja kugenda nga twongera okukyogerako naddala mu kampeyini ze tugenda okutandika. But for today, Naye ku lwaleero every time, 5 words. ebigambo ebyo ebitaano bye njagadde nteekeko essira. In the government health centers, Naddala mu malwaliro gaffe aga gavumenti, and later on we shall have to talk about the charges of school fees in government schools. ate tujja gezako n'okwogera ku kusala ebisale mu masomero ga gavumenti. Should the government service of education be free or not? Obuweereza bw'okusoma kw'abaana bubeere bwa bwereere oba nedda, The national government. naddala mu masomero gaffe aga gavumenti.